Kampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Nkyalira Walumbe Ettanda. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita nga tukyabooyanira mu ddungu n'ennaaka, era wano abasajja abaali bawerera ddala 10 we baatuyitirako, naye eky'omukisa omulungi tebaasobola kubeera nga batulaba. Twali tukyasiyagguka naye nga tetulina kaakulya, era nga ne gye tudda twali tetumanyiiyo. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'omusanvu, nzirikako. Akasana kaagenda okutandika okwaka nga tuvuya n'eddungu. Twali tukyaluyita lwa mannyo wenu, obudde bwe bwatukira mu malya g'ebyemisana nga tuyoya busera. Buli ludda lwe twatunulangako nga tulaba musenyu mwereere. Akasana akaali kaakappereketyako konna kaatuggweerako, ne tutuuya n'entuuyo okuva ku mutwe okutuuka ku bigere. Olunaku olwo lwe twasookera ddala okusensera eddungu eryo lwali lwakabi nnyo. Ebiseera ebisinga empewo ey'amaanyi yali ekunta ate ng'eva mu maaso gaffe, n'olwekyo nga tetuganya kutambula mangu. Yafuumuulanga omusenyu era ng'oluusi gukwata ne waggulu ng'ebire. Mu kiseera ekyo nga tewali awuuna munne, era nga nze mu mwoyo gwange mmanyidde ddala nga bwe tutagenda kuddayo kuba balamu nate. Naye nno munnange akasana kaba katandika kati okumenyeka, era nga n'empewo egenda erekeraawo okukunta, ne mpulira nga sikyasobola kweyongerayo, anti nga ffenna tulinga abayise mu luyiira, emimwa gyonna nga tekukyali nkuta, n'amaaso nga gatuwulubadde. Natagala entagala 2 nga ndi ku ddimwa, ebyaddako saabimanya. Naye eky'omukisa omwezi gwali gwaka bulungi nnyo, era nga n'obudde buteekedde ddala, ne ndyoka mpawamuka. Bwe nasooka okutunula nalaba Naaka ng'atudde gye nali ntadde omutwe, era nga amaziga gamuyitamu. Omukono yali agwegese ettama ng'omulala gumpeeweeta ku mutwe. Bwe nazza amaaso erudda ne ndaba akabiina k'abantu nga 6 nga banneetoolodde, era nga bonna banjegesa amaaso. Nzenna najjula okutya, era ne nkwata Naaka ku mukono n'amaanyi ennyo, ne ndyoka mmubuuza nti kiki? Munnange teyanziramu, anti ng'ali mu kulira bulizi, seera ne ku bantu bali tewali yannyega. Nayagala okuyimuka nnwane, naye baabanga mu kiseera ekyo endasi ntono. Omu ku basajja bali yaddira ekikopo ekyali kijjudde amazzi n'annywesa. Namiranga nkutula emimiro, anti nga galinga agankosa. Okutemya n'okuzibulanga ekikopo kikalu. Yannyongeramu n'ebirala 2, olwo nno ne ndyoka mpuliramu. Awo nagenda mpulira okuddamu ku ndasi. Nali nnezzaamu olusajjasajja ntuulemu, nalemererwa. Awo nno ne mmanyira ddala nti nno tebaba basajja abo, oluwanga olwange lwandisigadde mu ddungu emagombe. Abasajja baatusumululira ku ntanda yaabwe ey'emmere eyali ejjudde obugagu ne tulyako. Olw'okubanga enjala yali etuwalakata nnyo, twalira ddala bulungi ne tukkuta. Olwo nno nze kitawe ne ndyoka nfunamu agayimuka era n'okubaamu akoogera. Abasajja abo olwalaba nga ntandise okwogera ddala obulungi, ne batandika okumbuuza 4 n'akataano gye twali tuva era na gye twali tulaga. Nange saali mube nga ndubaviira ku ntono, nga mbamenyera akawonvu n'akagga. Ebyo byonna olwabisirisa ng'ate bakira kubuuza ku bifa ku Naaka. Ye mukazi wattu ngatta maaso. Olw'okubanga Kinaaka kyali kiwala kito era nga kyonna kisanyusa okulabako, nalaba abasajja bonna nga bakitunuulira nga abaagala okukimira. Nange awo nga nsooka mbimma amazzi, nga mbategeeza bulungi nga Naaka bwe yali mwannyinaze. Nagenda okulaba nga abasajja bonna abaali abannyikaavu nga batandise okuggyako enseko ku matama. Awo we namanyira nti nno bandibaako kye basuubira mu maaso. Mu mazima awataali kuwaanawaana, Naaka yali alabika bulungi kutwala wala. Era olw'obulungi bwe obwali obubalagavu butyo, nalowooza nti tebulindeka mirembe, kyenava mwewaayiriza okuba mwannyinaze.
ate era nga n'okumuyita mwannyinaze kyali kinsiriizizzaako ludda nga ndowooza nti nno oba oliawo ng'abasajja bali mu nsaba nga baagala okumuwasa ate ddala nga sirina nsonga ntuufu gye ndibawa. Eky'omukisa newankubadde ng'abasajja baali bafuukaanye bonna era nga balabika ng'abatemutemu naye baatuyamba ebitayogerekeka. Bannaffe nabo nga batubuulira gye baali balaga ate omukisa omulungi nga gye baali balaga naffe gye twali tugenda. Naffe tetwali babi nga tugatta kkubo nga tuyengera. Ekkubo eryali ery'ababiri nga lyegattako abalala 6. Wamma ggwe ng'olugendo lunyuma. Agasajja gaali gatambuza lyanyi nnyo. Newankubadde ng'ababiri ku bo baali balabika ng'abakaddiye naye nga nabo bafaanana nga bali abana abaali embulakalevu. Obudde okugenda okuvaako eddiba wamma ggwe nga tuli wala. Akasana kaba katandise okwemululira ddala obulungi ne tulaba akafo akalungi ne tussa ku kikkoowe. Bannaffe baayanjuluza entanda eyali ey'amayuuni amasotte n'emimmonde emyokye. Ffe twanyiikira kweyanza. Ku basajja bano kwaliko omu eyali asingako obuto mpozzi nga tuli mu kigero kye kimu. Ono gwe twasooka okuyiga erinnya. Baamuyitanga Kongooli. Twamuyiga mangu kubanga omulimu gwe ogwali gusinga obukulu gwali nga gwa kugaba mmere. Kongooli bulijjo yatunuuliranga Naaka eriiso eryanneeraliikirizanga. Nange ne ndowooza nti nno luliba lumu Naaka n'andeetera emirerembe ne musajja munnange Kongooli. Nalaba guli gutyo nange eyali ow'akababba nga nkasalako. Ebiseera byange ebyasinga obungi nga mbimala mu kiyumba oba mu kusirika. Kubanga awo ebbuba lyali litandikidde ddala okunsensera emmeeme. Mu kifo ekyo twazingirawo ddala ennaku ennungi 2 olw'omuyaga omungi ennyo ogwatulumba mu kawungeezi k'olunaku olwo lwe twatuukawo. Nga wayiseewo ennaku 2 ng'obudde bumaze n'okulongooka twatandika buto okuyingira. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwakadde akatutwala kiyumba anaagwa. Mukama bw'anaabakkiriza tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira nga twegattiddwako abasajja abalala 6. Akuume atakuumira mpeera.